Ebigambo byonna ebadde bitingana nti minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti ne Kampala Frank Kajiji tumwebaze yawummuzibwa ku mulimu oluvannyuma lw'ebigambibwa nti basanga obutitimbe bw'ensimbi ku akawunti ye. Kyokka bino byonna tumwebaze abyegaanye ng'agamba abadde mu luwummula kati luweddeko. Nafunye obudde bw'okuba mu bantu bange mu constituency abadde balowooza bagenda kwonoona ground yange kukola obutaba na budde n'abasaasire nabo because nakozeyo omulimu mulungi era n'endunda ku nte zange nazo ezimpa kinene okusinga kye tujja wano mu ofiisi zaffe za politics. Yes, nkomyeyo okukola era ngenda kukola tewali antiisa bakimanye ekyo. Engambo zibadde zigamba nti tumwebaze yasangibwa n'obuwumbi 10 ku akawunti ye ate ng'abadde azze yeenyigira mu mivuyo egitali gimu. Kyokka bino byonna abyegaanye n'agamba nti waliwo ekibinja ky'abavubuka abakozesebwa okumulwanyisa kyokka n'abalabula okukikomya. Kati bw'osiga ebijingirire bagenda kunfuula kinene tebakimanye ekyo bagenda kunfuula muntu w'amaanyi. Naye abavubuka bo obamanyi baleke kukozesa abaana baffe abo ba youth okutwala amawulire amafu ku mikutu ya Facebook ya kibi ebyo nga mbadde mubiraba bangobye Nvuma Muhoozi mu bayusi byonna nga mwabirabye real tibiri mu magezi. Mu kiseera kino tumwebaze emirimu agikola kinnawadda.